Olwaleero abayisiraamu mu nsi yonna bakedde kuswala swala ya Eid al-Adha era ku muzikiti gwa Kampala mukadde abayisiraamu bazze mu bungi era enguudo eziyita ku muzikiti guno zibadde zikwatiridde abayisiraamu abayambadde ne batonnya. Munda mu muzikiti gubadde gujjudde era abantu abalala eswala bagikwatidde bweru. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu bubaka bw'obwetikiddwa minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda avumiridde ebikola eby'okutta abaana e Kasese ebyakolebwa abakambi b'akabinja ka ADF n'asaasira ab'enganda z'abagenzi era n'asuubiza nti gavumenti yakukola ekisoboka okutuula akabinja kano ku nfeete. Era tulwanyise obutujju, tulwanyise ebikolwa ebibi kubanga obusiraamu bubulira muntu kuba na mpisa. Tewali ddiini esinga kuba na mpisa nga ya busiraamu. N'olwekyo tulwanyise ebyonna ebikola ebituvumaganya tituli babi ng'abasiraamu. Nabbanja era asabye abayisiraamu okunyweza obumu n'okukuuma emirembe kubanga obuyisiraamu ddiini ya ddembe. Era ayagala tubeere ffenna tubeere bumu, tulwanyise ebyo ebitugambisa nti tuli batujju, ebitugambisa nti tetwagala gavumenti, ebitugambisa nti abasiraamu tebaagala. Naye ng'ate nkimanyi bulijjo nkyogera ne mufuti wa Uganda nti abasiraamu bamusinga okulonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ku nkulaakulana asuubiza nga gavumenti bw'egenda okukola ekyetaagisa okuyamba abasiraamu okuganyula mu nsimbi z'emyoga. Naye mbasaba etteeka erya banka erya Islamic Banking banka y'obusiraamu lyayise twaliyisa dda, Pulezidenti yaliyogeddeko ligenda kutandika tulabe nga obusiraamu nabwo tugamba nti ng'obusiraamu bwe bulagira nga tuli n'abakulembeze bano abamanyi shariya nga bw'erina okubeera mu busiraamu okwewola ssente. Hajat Minsa Kabanda mu bubaka bwe avumiridde eky'abasiraamu abajja kuba nabo essente ez'okukola hijja ate oluvannyuma ne balemesebwa okugenda e Mecca. N'asaba abakulembeze b'obusiraamu okukola ku nsonga eno. N'olwekyo ekyo tugenda kivumira balina abantu baabwe mwenna nga tebaakoze hijja naye nga basasula, mbasaba baleete amannya ago tusobole okubanoonyerezaako baani ababawandiise. Mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje naye avumiridde ettemu eryakolebwa ku bayizi e Kasese kyagamba nti kisiga obukyayi n'okumalawo emirembe mu ggwanga. Allah yenna kutonda era tugamba wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Temugezanga okutta mu mwoyo Allah gwe yaziiza okujja ku gawolo amazima agatuusa okubeera tumwoyo okuvaawo. Tuvumirira nnyo ekittabantu, tuvumirira nnyo ebijambiya, tuvumirira nnyo entalo kaakati ziri mu mawanga ga Buwarabu n'ensi yonna ezirabika nti ziwa omusaayi. Mubajje yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'ekikolwa eky'obuzira bwe yavaayo n'ateeka omukono ku tteeka erirwanyisa omukwano ogw'ekivve lyagamba nti lyakuyamba nnyo okunyweza ennono n'obuwangwa bwa bannayuganda. Olwekyo Pulezidenti abeere munywevu ku tteeka eryo ery'ebisiyaga era mu mawanga ga Buwarabu gye nabaddeko eyo nga basiima busiimi Pulezidenti ng'omuzira okubeera nga ye mu Afirika yonna yavuddeyo n'agamba nti ffe tulina kubeera abantu, tetuyinza kubeera bisolo oba okubeera ababi okusingako ebisolo. Ku nsonga y'emyoga ne Pash Development Model, Sheikh Shaban agamba nti enteekateeka eno ekontana n'enzikiriza y'obuyisiraamu kubanga bo tebukkiriza liba. Tetuyamba ng'abasiraamu kubanga mulimu riba. Tulina enkola eyaffe gye twateeseewo gye twagala tuule ne gavumenti tuteesaganye nga yo nnungiko wakiri babeere nga batukkiriza ffe bennyini tubeere nga tugitambuza wadde gavumenti ng'esupervisinga naye ng'eri mu halaali. Eid al-Adha ye Eid ey'okusala ebisolo era abasiraamu bakubiriziddwa okukulembeza omutima omugabi eri buli muntu era nga bakusala ebisolo okumala ennaku 3. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze g'okyalaba